Kala katambi sikange simanyi na lwaki bakazizza. Mweddeko no bannange. Muyinza olaba muludde mu gavumenti emyaka 3 naye era egenda kyuka. It will change. You like you don't. Fenga wetuli tubalabeko nga mudduka n'embaliga mwava mu kyalo mwenna mutambuza mbaliga mwakalaba mpenkoni naye mumanyidde abantu nga mwalina kuyoola busa. Mwalina kubeera mu byalo nga muyoola busa. Mukama Katonda n'ababikako akagoye. Museveni n'afuuka president. Naye maama okuva Museveni yafuuka president. Tumanyiddwa abaana b'emmanga awo. Mumanyira mbwa mmwe naye nga namwe mwali bubi nga muyoola busa. Gasiya kyova abanga muba mu mpenkoni nga tezibanyumira yonna n'ava mu mpenkoni nga alinga gwe baggyemu ebyenda n'oga kati ono ani yamuwa mpenkoni temunyumira mu mpenkoni. Zaabagaana wadde muzeesibyeko muyisa bubi abantu. Muyisa bubi abantu mu position bwe mulimu obw'ekisiru bugenda kukyuka. Bugenda kyuka ffe tukimanyi. Mwako office mwoyina olugezigezi ogenda vaamu. Nze mbulabe nga kepanka balina kyebakagamba ne kayisawo akabuto nga kakazimbye n'obunnyo bonna buli kongolo kekwasiza obutabo no mbulabe n'embwa. Bwandibadde eri nga buli mu kulunda nte. Buli ku nsozi buli eyo amagumba gabukozze. Museveni n'agenda akayamba. Ne bujja wano ne bakafuula ne bakawa akafonga nosoma tekakasomerera bamuwadde nno kawe n'olyoka olaba wambwa wakakanyaza obunnyo obwavaayo ku ngulu olutwo olwasonga n'olabye n'embwa. Labye n'embwa. Museveni abayambye nnyo. Abamukumme mwandibadde bubi nnyo ate. Olaba muyina ssente n'osigala nga nena emba zaagwamu ebinnyo byavaayo wajja okutambula yenna n'awalula embaliga luga lwankuba omukisa gwa Museveni gwabayamba mmwe basiru mmwe. Mwandibaddeyo mu nsiko n'ayambala obukooti ate bumunyumira. Yogeza noga gwembwa nze toyogera nange ku maaniina. Museveni yalwanira n'oluweero bamumma n'akalu bwemala ofuna obwa president ne bajjanga bazunga wange nogamba nogo bali tebagala Museveni abo tebalina kye bayamba Museveni. Museveni yajja luweero bamumma n'akalulu amala kufuuka president nebijjanga bisaatuuka bonna balina embaliga naye embaliga mwazijja wa lwaki muyina embaliga temunyumira mu motoka zaffe za gavumenti n'olaba nti nosimanyi n'okalaba konna nogaa ne bannange kale tubaleka bulesa olumu tuli presentinga bubi bwanywanywa dda kukwete bonna ne buzimba obubuto ku maaniina nojja nayo neko nekubaka kakafunawo okuze toberangona mu mmotoka yonna mpenkoni mwakaziraba kyova olaba amannyo gammwe gabeera weeru mu mmotoka gati mujja tutema amannyo bambi tubabuulira mwekuumireko wabbali. Simanyi lwaki akatambi bakazizza naye kasuubire tekasobola kundeetera bizibu nga bye kaleetera nannyiniko kubanga alaye naye ng'abantu bababuulidde naye nga temuwulira naye mulowooza ekiseera tekyatera okutuuka. Mundekeeze kozi omusajja agaye tunaabatema ebi. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV
mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Bw'oliwo subscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga, bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe, musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda, mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo.
era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.